movement tuli bannankyukakyuka fenna si fenna nti tugwera mu NUP twagitandika nga tusemberedde akalulu ka 2020 mugumu twagigulawo emyezi 2-3 nga tugenda mu kalulu. NUP political wing electoral platform eyabakulembeze nti twagala abakulembeze abali fomo abagenda okulembera Uganda okutembeeta oba okandolinga ennekyukakyuka. Nesi bwe twatandika nga bannayuganda abannamawulire bakinyozi abayimbi abaloya aba engineer bonna abaagala enkyukakyuka n'okunona eggwanga lyaffe. Era ne tukitambuza bwetyo naye kubanga amateeka gatulagira nti enkyukakyuka erina okuba democratic. So ne tugamba let's give a shot at democracy kukutandikawo NUP. Ne NUP etambula bulungi nnyo. N'enkyukakyuka yonna okutwalira etambula bulungi. Njagala njogere ku lwa nkyukakyuka leero. Yes. Si ku lwa NUP kuba bwe njogera ku lwa NUP Dr. Batuwa webusoga mba simukiikiridde. Dr. Besigye mba simukiikiridde. N'abalala naye bwe njogera ku lwa people power oba ku lw'enkyukakyuka bonna mba mbakiikiridde. Okay. Oluusi bwe mbadde njagadde akensoosa okuyingira keno mu kibiina nti kubanga ekibiina kino kiteekateeka abantu bagenda okuddukanya eggwanga. Absolutely. Y'ensonga lwaki mba njagala ebyayo tubitegeere kubanga bwe tubitegeera tuba tutegedde ebigenda maaso muki bwe waawo sebo. Just mbadde saaga twere mitinge ku kibiina nesebo ndi musanyufu nabyo byogerako. Okay. Njagala tutandikire wano kubanga tulaba wasigaddeyo akabanga mpawo wekaaga okuyingira mu kalulu ka 2026. President Kyagulanyi mweteeseteese kyenkana kinga NUP. Tolabera bwe buzibu obwo buli wonziza mu NUP obonziza mu byakalulu kulonda ani gwe muletanga NUP ani kansala ani ki ekitali kikyamu kuba nti nkulembera kibiina kya byabufuzi naye ebikulu byensinga okwagala okwogerako bye by'okuggyako Museveni tukoze tutya tulina kusala amagezi ki ani alina okuzanya paati ki wagwe mulamu omukulu tetusobola kwerimba mbu kati kino kibiina kya byabufuzi munyogera ku lw'ekibiina ky'ebyobufuzi kuba tewalina bibiina byabufuzi wano mu Uganda. Ontegera kyengamba singa byaliwo banditukiriza okuregisteringa people power ne batulemesa okuregisteringa people power nfuna bulungi. Museveni nakwesa balamu nagenda nagamba people power kubanga yali ekutta omuliro nabagamba balamu awandisiza erinnya eryo ng'ekibiina ky'abakadde nfuna bulungi ne tugenda okwagalira okuwandisa ekibiina ekyobufuzi ne batulemesa. Era NUP ojukira twagifuna nga tukwesa amagezi ate malala ganjawulo agasusse ku ga bulijjo. Era ne tubagamba nti eno tukikozeseza kubanga tugenda kwesimbawo nga bwe tusobola okukozesa amagezi amalala gonna mu bulungi ne mu bubi okulanga tujjako Museveni. So buli wonziza mbu ate mu NUP mbu ate kati mugenda kwesimbawo oba otureducinga oba otuuza ku kalenda ya Museveni. Muganda waffe ensi yaffe eri mu buwambe ne bano boolaba nti simanyi political party bya kibbi atufuga mubbi nabo okumala ebbanga ddene abali bakisibye ekikokolo mu maaso nga tulowooza bamulwanyisa nabo babbi. Nfuna bulungi kugamba the whole system is rigged. Ffe twasituka nga bannayuganda nga twagala tubikube biyiike era kati otandise okulaba dictator abadde atambuza ebintu bye ng'alina parliamenti ye wali nasika eno ono opposition nakola ki agenda okulaba kubanga ekyali kimulimu abuli abajja gwagula guild president ne bagula no leader of opposition ne bamugula wamaze kujja batagulibwa baffe bajjowero senyonyi ne kamufuukira ekizibu akalenzi ne bagamba kakogeza okulaba koisa political parties ennyini eza opposition twakula tumanyi DP opposition mawo byakola kyongamba tobiraba ngoberera. So don't reduce our conversation to just political parties kubanga bangi bolwa banga opposition nenga kiwani erozo biraba kati omulimu gwaffe kubajjako mask musobolo birabanga bubiri. Njagala nnyo buli bwenfuna omukisa okubeera ku mpewo bannayuganda nze mbagulirewo kateni ey'ebyobufuzi nga bwe bibiraba y'ensonga gye twajja eyatuleeta mu nsonga zino ku drawinga bannayuganda bonna to show them the truth. Yes. Okay. Oyina kokonyeko nogamba nti nze ogwange gwa kuba bikula waliwo ne betwali tumanyi nti bali ku ludda luvuganya gavumenti naye mu kiseera kino bwe bakozesa. Lwaki ogambye bwotyo? Ngambi tewalabye ekyabadde eggulu nti first of all Museveni awamba ensi yaffe kankuzeko emabega mu 1986
nagifugira ku mudumu gw'emmundu ne bagamba tukole tutya ne bateekawo a fallacy of democracy tiwabeerawo okulonda naye omanyi ekibeerawo buli myaka 5 mpaka we wajja abasajja nga badokita Kiza Besigye n'amukankanya era nze I respect Dr. Besigye naye ate ne musaasira on the other side kwa musajja yabeerangawo ng'abisanya n'akasajja omanyi okulanda n'akasajja ne kakubba n'ogamba kanzibye kale gino emyaka 5 naye kansindikeyo bakyali bange bakacyankalanye gino emyaka 5 nga bwe kanafuwa nkomewo gw'osindikayo gwe bagula gw'osindikayo gwe bagula. So the same thing happens until we all come to realization nti omanyi kye tulina okukola kwe kujjawo nakyemalira yawamba ensi parliament bagiwamba ekooti baziwamba buli kitongole kyonna kyonna bakiwamba. So my point here is with this system newankubadde ka electoral system ke baateekawo nti waliwo a fallacy of democracy. Okay, ogambye bya democracy bya kulonda kale newankubadde alowooza riggins the political class abaguze bonna ffe ne tuyita abayaaye ne tuyita ababodaboda ne tugende ye busoga wansi ne tubagamba abaaye mujje kubanga twalina connection n'abantu. Ojja kwegendereza nti ba political class bonna either baali babatiisiza bawanganguse oba babasse. Yes. So ne tujja okugulawo abantu amaaso tukozesa ako kawindo akatono akaliwo nti kale byakulonda ddi twesimbyewo ogenda okulaba batandise okukyusa amateeka akati wali kuba campaign akati covid akati bakoze ki until today. So olunaku lwaleero yes. bakozesa abo betubadde tumanyi nti ba opposition naye nga mazima amatuufu bakola regime era bo baputinga to a test bafairinga. Olunaku lwaleero kubanga Museveni yali talabangako okulondanga kwa 2021 wali olabyeko zi drone paka 2021 wali olabyeko ekitta abantu ekiri massive nga paka 2021 bana Uganda baali basitukiddemu yensonga lwaki baleetawo problem ezo zonna. So oluvannyuma lw'ekyo ayagala kujjawo kulonda bino byenkugamba ojja biraba ayagala kujjawo kulonda naye nga ataakozesa aba opposition yabo bennyini baleete etteeka. Wabadde opposition nga okay muyina obuyinza okulonda omukulembeza abakulembera ngaetteeka bwe ligamba ekibiina ekinaaba kisinga ababaka kikijja okulonda opposition timudde eno ng'ekibiina nga bwe mukiriziganya ne mulonda era abadde nga balondebwa nga baagula paka NUP wezze NUP wezze ne tumwanya obuzibu kati ayagala yaba abalonda atya. Mwami Lumu ow'Emityana olunaku lwaleero aleese ekiteeso ng'ayagala ababaka ba parliament mbu abali mu opposition be baba balonda leader of opposition. So Museveni abayagala akulondere prime minister akulondere ne leader of opposition kwegamba parliament ebeerenga rubber stamp nga bwebeera kitegeeza kyekyo tibwa bufuse bwa kabaka bw'obadde olina okuyita okutuusa eddoboozi lyo kwe kulonda omubaka oyo naye ng'omubaka oyo tebasobola musirisa kuba bw'abeera leader of opposition aba asobola okwogera abalala teboogera. Olabya Anita Mongo nga bagamba gwe Wakayima shut up bw'atyo bwakola paka ate wooleseeyo oli kichwambaaya Joel Ssenyonyi yensonga lwaki kiraba nga kiriwo ekityo. So bagezaako okuwamba completely and if that happens bannayuganda banakkiriza ekyo ne kibeerawo mbabuulira nga tuli wano ku Pal FM bagenda kutuuka ekiseera bajjewo n'okulonda bagenda kutuuka ekiseera bajjewo okulonda president nga bamulondera mu parliament bajja kutuuka ekiseera bagamba bitandika mpola mpola olabye gana mawanga g'Abawarabu omuntu awamba nakola presidential monarch temwefula nti temukiraba nti Museveni agezaako okukyusa Uganda gifoola bwakabaka bwe kuzaako mutabani we n'omuzzukulu temwefula nti temukiraba temwefula nti temukiraba nti mu Uganda bagifuula family rule ti Museveni president mukazi we yadde teyasoma ye minister w'ebyenjigiriza mu Uganda we wadde tagitegeera naye ya controllinga budget esinga sali musale ti baganda babalala abasodo be bakulira ebirombe ti mutabani we mukodomi we yalinga akulira esiga eddamuzi newankubadde bajijikawo bano bowenyiddo nti it is a family rule ekyennaku nti bakozesa abantu baffe one aba opposition ekyokubiri ate kiruma nnyo anoonyaayo bayagala okudiscreditinga olowooza nsobi okulaba nti abantu be bakozesa ebintu byonna ebyensonyi bava wano gendako mu bulango naye byeyayogeranga yagamba ekintu bwe kiba kyamu
bwoba olina imaani emala kozesa omukono gwo kijjewo, bwoba tolina imaani emala kyogereko, bwebanga imaani yo nafunye oba kiri kikyawe. Mwattu ekintu ekyo kirelatinga n'obulamu bwaffe obwa bulijjo. Naye naffe tulowooza nti ekintu bwe kiba kikyamu tulina okirwanyisa, kubanga gwe mulimu ogwatusindikisa okukiikirira abantu. Bwe tubanga tetulina busobozi bukistopinga, waaki tetulina kyenyigiramu. Bwe kiba kikyamu kiremese, bw'oba tokiremeseza tokyenyigiramu, ate onyonyola abantu obukyamu bwakyo. Kati muganda wange tuli wano intaani abaana bamaze okumala okusoma obwa dokita, abalina okugenda okukola teaching practice, medical practice n'ebirala internship, tebasobola kuteekebwa mu malwaliro kubanga batugamba tewali ssente. Kiteezi okugirolocatinga apparently balemesa omulimu okugenda maaso lwa biliyoni 6 ne buli lutuula lwa parliament balutuuza ebiliyoni 5. Biliyoni 5 ze miliyoni 15,000 buli lutuula. Babaliridde ebiliyoni 20 entuula 4 okuteesa ki ekyenjawulo. Ffe tulowooza nti bwe wabanga tewali sente zimala, sente zikole ebintu ebigenda okuyamba abantu. Mu kifo ky'okugenda eggulu, gamba nti olunaku lwa leero ensonga ezirina okuteesebwa mu parliament zonna zibereza Northern Uganda. Yes. Oyinza n'okiwa entuula eziwerako, tewali sente zo spendinga. Ababaka basasulwa, bagulirwa emmotoka mpya, bafuna omusaala mupya. Naye kakati wano tyatoba ddala wensi eyogenda eggulu, ate era n'oteekawo n'emmotoka ate ng'obadde n'amafuta, kwegamba ate bimakinga sense. Kale ekyo nga tuyita mu Honorable Ssenyonyi twakiwakanya. Tuli basanyufu nti n'abantu bangi nnyo n'abakulembeze bangi nnyo bakanya naffe era nekikiriziganyizibwako. Naye nga bwe nkugambe nti nakyemalira ayingira buli wamu, ate si mu bibiina by'abafuzi byokka. Tulina okuandastandinga n'abantu baffe ne bategeera nti bwe muba mufugibwa omuntu n'akyemalira ayingira mu madiini n'abaawulamu. Oli musiraamu, kyenjogerako kitegeera. Ewaffe mu bakatuliki bwe kityo bwe kiri, mu balokole ne walala yonna. Nayingira mu bibiina by'obwegassi, oba muli ba bodaboda, oba muli basomesa, oba muli basawo, oba muli bayimbi, oba muli institution ya bukulembeze bwa nnono, buli wamu ayingirawo n'abayuzayuza. Okize kirabya mu bibiina by'obufuzi, kyekyali mu DP, kyekyali mu UPC, kyekyali mu FDC, newaffe kyaleeta akozesa ki sente, kubanga tewabula ba politician bali wiringi kuwaayo emyoyo gyabwe ngere waffe bwe kiri. Bannaffe abasinga okuwolereza ffe okugaana ogenda eggulu, ate bwe baali bakyali mu bukulembeze nga bakyalina obwesigwa bwaffe, ate bwe baakulemberanga okwediima okuyingira mu parliament olw'okuwamba abantu baffe. Ensonga y'emu okuwamba abantu baffe, abamu bali kitali, abalala bababuzawo tetumanyi bwe kiri. Y'ensonga y'emu kwekwasa obutabawo sente okulaba nti mu malwaliro osanga ng'omusawo omu alina okukola ku bantu nga300, ate ng'abaana baffe gye bali basomye naye ogamba tetusobola badeployinga. Abantu baffe batokomosa ekiteezi lwa busente obwanditeekeddwawo ne bakola waste management system entuufu, oba waakiri ne barelocatinga kasasiro oyo. Naye ebikyamu byonna nga bwe ŋŋambye timusobola okukkaanya bulungi nnyo ng'aba opposition, ate ng'aba opposition kubanga balala tugamba tuli ba opposition naye nga tubeera opposition then position ekifo, si ba opposition ba opposition bebo, kubanga nakyemalira bbi obululu atemudde abantu awambye abalala negwe kubanga asobola okuwa minisita n'akuyita n'akufuula minisita okulembera kibiina kya opposition. Ozobalaba bannaffe bwatuukayo n'alaba nakyemalira asobola okundifendinga nakola ebikyamu ebitakkirizibwa n'ekibiina ekyamusindikayo byekiwakanya, naye kubanga wa opposition nasigala bw'atyo kuba nakyemalira asigala mufasitatinga. So yes, ekikyamu tetukkiriziganya nakyo, bwe tuba tetusobola kistopinga waakiri tetubeera part of it, tetwekyanyigiramu.
President Kyagulanyi oli mumativu ne performance ya parliament naddala mu kiseera kino nga golina leading position. Parliament kijoyogerako eggwanga Uganda. Ndi mumativu nti babbi, ndi mumativu nti parliament is a crime scene. Anita Among aina kubeera luzira ne banne bonna. Ekyo ndi mumativu. Ndi mumativu nti parliament yaffe ekoze wadisi ku mulundi guno kyongedde okweraga mu bantu. Nti parliament yaffe si just abali mu ruling party nene aba abali mu bibiina ebya opposition nabo abamu bakozesebwa. Ekyo ndi mumativu. N'amaanyi ge tutaddewo ne bwe tugezezaako amazima amatuufu sijja kugamba nti ndi mumativu. Nedda mba nimbi. Siri mumativu. Tukoze kye tusobola. Tukyakola kye tusobola. But this is work in progress. Kugambe bwoba olwana ne dictator, olwana na buli kitongole, olwana na police, olwana ne Bank of Uganda, olwana ne parliament, olwana na buli muntu. So ku mulundi guno walaba era bamanyi nti tulina ababaka ba parliament nakyogerako gye buvuddeko. Tulina ababaka ba parliament bangi ba NUP nenga bakolera Museveni. Abantu ne beka bani abo nembagamba mu kiwobodde. Okyasobola okumbuuza nti bani abo? Nziramu waliwo abamu betulaba bwe nkugamba nti nyina tulina ababaka ba parliament nga bagenda mu parliament nga ba NUP era buli wajja agamba ndi wa NUP naye nga bakolera nakyemalira bakolera Museveni. Kikyakukanga kati osobola okumbuuza nti bani abo tobalaba? Ayagala kugamba ye. So waliwo ekineewuunyisa President Kyagulanyi nti abali ku ludda luno l'opposition be basinze okumalamu amaanyi oba abali mu government. See, I'm not a crier. Sijagamba nti bankoze binya aba opposition. Abaana bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo and I must salute them. Bajoyere Ssenyonyi, Bazaake, Bamuwanga Kivumbi, Banamboze bakoze omulimu omulungi. They stand and speak. Bamuwada nku nyingi. You know. Ne bannaffe abamu batandika bulungi. Nkugambe naffe abamu batandika bulungi. Ne bagenda mpola nga basebengerera. Paka omuya payo. Nze ndi kino. Nze ndi kino. Abala tuze tubalabira mu bikolwa byabwe. So bangi bakoze bulungi. Ne bangi batutunze. Bangi batuliddemu olukwe. Naye era nakyogerako. Nengamba bangi mujja balaba. Ne mujja balabira ku bikolwa byabwe. Kyetukola tetugwamu maanyi kuba dictator ayagala tumala maanyi. Ayagala akolage nti nsobola n'okugyewo n'engula gw'osinga okuwa ekitiibwa. Nsobola okugula munnoowo w'okulusegere. Nsobola okugula oyo gwe wakola naye. Nsobola akulaze nti asobola okugula anybody. Kyova olaba nziramu okuwa amaanyi abantu. Sibagambangako nti twesige ba politician. Wesige gwe weebereremu. The solution is revolution. That is the answer. NUP is a platform for leaders. Bwe tunafuna eddembe lyaffe omuntu atuliddemu olukwe tuba tusobola omugoba. Ne tuleeta agenda okukola ebintu abantu bye baagala. Naye kati ssaawa zino Museveni agezaako okulaga nti nsobola okukozesa gwe gw'olonze n'akufaananyanga mmwe abali b'enguzi ate nga tosobola kumugyawo wadde etteeka likuwa obuyinza nze nsobola okusalawo etteeka ne litakola. Ozookiraba kati ojja kutuuka ekiseera ng'osanga aba opposition oba bagamba aba opposition naye nga batambula n'amagye ge gabakuuma. Wali aba opposition abagamba aba opposition nga batambula n'amagye ge gabakuuma. You get my point? So ekyo nkigamba abantu tusobola okubeera ffenna singa byali byasigala bya bantu feno feka kyandibadde dangerous. Nayogeddeko ku Dr. Besigye nengamba I respect that man kubanga ayise mbingi nnyo naye ate ne munenyaako kimu oba oliawo kyenjawukanamuko naye ti Dr. Besigye oba oliawo singa yavaayo n'alabisa abo abantu nga bukyali oba oliawo kyandibadde kyanjawulo. He's a man I respect tusinkana ne twogera naye ng'omukulembeze ng'akubulya n'agamba no Bobby
gyendi gyojja naye bwoliwo otuuka ekiseera ng'oli mu NEC National Executive Committee olukiiko olw'okuntiko lw'ekibiina naye ng'otunulaba otunoga oba kati wanani gwenyinza okugamba ekyama nga taliiwo naŋŋamba bwekityo bwe kibeera abadikiteta bwe batyo batambula so okulaba nti holdings a fort ng'alwana ne dictator naye nga dictator akozesa ate abo abanyigirizibwa abamu okusigala ng'anyigiriza abalala kibadde kya bulabe naye nze ne ndowooza nti ate nze nnyina kubeera different ntya nze nnyina okugambirawo nze nnyina okubeera naamwatulira koze no program bagiyita naamwatulira olina okubeera naamwatulira mu nsonga eno kubanga bw'otobeera naamwatulira naawe abantu tebajja kutegeera ontegeera kye ŋŋamba oyinza okubeera ne waiswa wano nga mutambula mwogera ekintu kyekimu naye ate dictator ng'amukozesa kati olina omugamba kyali wange waiswa twagamba abantu twabagamba bino ate nganda botambula booti onobo sekona ayina enjogera gye yagambanga nti abantu bwe bagamba nti oli mutamiivu ate tutambula ng'otagala kubanga ojja kuba okonfaminga abantu kyeboogera ebigambo ebyo kansabe ffenna biddemu bituvugiremu mu matu bupya ffenna bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo President Kyagulanyi oli musajja atayagalira ddala kuwulira nakukolagana nabali banguze nzijukira mu kalulu ka 2021 olina wagambira nti bagenda kujja babagule babawa obusente naye mubulye oli bagamba kulya ki kankiteeke mu context yes Museveni ajja ku kyalo n'asanga abanaku bayavuwazza n'ateekawo ebitole by'emmere ne bajja nga baagala kulya ku mmere n'ateekawo abayimbi abantu be basasulira omutwalo n'abateekawo ku bwerere era abantu ne bajja ne bakola ki ne banyumirwa n'agenda ng'agaba ssente nze nyinza okuba nyina ekyokulya nojja kusanga omuntu ng'agenda yeyogeza mu kkubo yekaaga awaaye kasita balidde ekyemise nekyegula ne bwebataalya bebamanyi yembeera abantu baffe gye balimu kati omuntu ng'oyo bw'alaba nabbanja ng'abasimbisiza layini abaaye prime minister abawa ku sente 5 bamutwalo tasobola butasimba layini kwefunira ku ezo kubanga era abasimba layini awo bw'omala bwe bavaawo bw'ogenda wali abalonze Museveni bayinza obutawera ababiri oba basatu so yes nkiddamu nti abantu baffe abaavu sente zammwe bajja zireeta bazibateekeko ebiseera ebimu bwe baba basimba layini nga bagenda bagaba bugabi zakyeyononere that is your money as people naye totunda mwoyo gwo tokola kikyamu kubanga baleese 15,000 kubanga baleese omutwalo asobola zeewale naye ndi mukwogera ne bannayuganda omuli bannayuganda emiliyoni 21 million people olunaku tebakola nusu kasanvu oba ontegeera kyengamba nkufuna bulungi kasanvu tosobola akalyako kyanca kyamisana nakyaggulu infact tosobola akalyako kyamisana nakyaggulu infact tosobola akalyako kyamisana kigumivu naye omuntu takaweza olunaku kati abanabyafuzi lwe bayiseewo bagenda bakuba endongo bagaba mutwalo tosobola mugamba nti tukwata mutwalo ogwo yengeri yemu kati kambeere more realistic tuva mu kalulu nga tuwangudde naye nga batubbi waliwo ebibuuzo bibiri tusindike ba MP mu parliament oba twekyange tetugendayo mu parliament emirimu gisitolinge I understood nti tulina ba MP bangi nnyo omu okuba posta yeewola na bwewozi omulala talina wasula omulala takola ki so si kalubiriza bantu kubanga imaani zaffe tezenkanankana imaani yange levo ndala kuya munange ate njagala buli omu akola ekyasobola tuvola twatula ne bannaffe ne tugamba no tubasindike mu parliament 1 tebajja kuba cost but 2
tuba tugenda kukozesa parliament nga fighting front. Era tubadde tugezaako era tukyagezaako. Tekisinzira ku namba y'ababaka ba parliament. Omanyi Julius Malemo we South Africa. Parliament ye South Africa kikumako omuliro. Si omuliro nembone yako omuliro. Naye kwe gamba etabuka. Ngaba MP 20 baina. So twalowooza nti to taking on fight on that platform. And I think we have done a good job and we continue to do a good job. Tuyinza okuba tetusobodde kukyusa amateeka. Naye at least omutwe gw'abantu tugukyusizza ne tugutunuza ku parliament. Edda nga abantu tebamanyi bigenda maaso mu parliament. Nga tebamanyi nti bababbira eyo, emisolo bagibabinikirako eyo. Esente zino okole kubayamba okubatuusaako services bazinyagulira eyo. At least now they know. Steps ziba 3 ez'okukyusa obulamu. First kwe kumanya ekizibu. Kati bakimanyi bulungi nnyo kubanga babiraba bulijjo. Number 2 kwe kusalawo ekyokukola. Era kye tuli mu preachingira abantu nti kye ekyokukola kati nti revolution. Buli omu amanye nti bannayuganda balina keera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala. Bannayuganda balina okukeera ku makya ne beekyanga ne bagamba ekimala. Bwe mwekyanga ne mugamba ekimala ne bwe mwekyangira wiiki emu yokka bafiringa amanyi gammwe. Kenya mwakirabye baana bato ba Gen Z bagabe temugenda tusaako musolo ogwo. Ruto teyagustopinze. So bannayuganda balina okukeera ku makya ne beekyanga. Naye kati yeyo message twagala buli omu amanye ti buli omu osobola okupulenga paati yo omusomesa gw'omunaddiini gwe munnabyabufuzi kyolina okukola first totunda bantu bo ne bo tokola bintu birala byonna ne totunda bantu bo kubanga tewali asobola tufuula baddu okujjako nga kweseza ffe nga kweseza abo abakulembeze kati atuse ne ku level eyagala okutulonderawo abakulembeze abamwakanya. So twagala tu preaching nti buli omu akole kyasobola. Manyite ekiseera kijja kutuukawo kyokka tewali akeera ku makya n'awadde nti bannange Gen Z tugenda kwekalakaasa. Developing out of consciousness nga buli muntu yenna munansi akifiirinze. Njagala okifiiringe mu musolo gwo, njagala okifiiringe mu chai gwonywa, njagala okifiiringe mu mafuta gonywa, njagala okifiiringe mu school fees zosasula. Then buli omu amanye nti changing leadership nekeera ku makya kwekyanga. Then buli omu bw'anaakimala eyo step gye tuliko. Bwe tuva ku step eyo tudda ku step esembayo bagiyita action. Nga Uganda eterera nga teweetaaga okugamba Kyagulanyi nti mutulwanirire nedda naffe tutandika okubeera nga aba South Africa bagambe bataata baffe baatulwanirira. Kuba aba South Africa bagamba bataata baffe babalwanirira, Bamandera babalwanirira, Walter Sisulu babalwanirira. Ffe kubanga bakadde baffe yes abamu babalimba ne babatemula. Bakadde baffe babajjajja baffe bandibadde egiza aba Museveni ne baatutunda butonzi. Abandizeeko bandibadde bakulu baffe nabo abamu baatya tebalina courage. Abalala ne batutunda, abalala baagala comfort, abalala tebagala buyinza, baagala bitiibwa, baagala comfortable, baagala high life. Kati twesanze nga ffe tulina okukola omulimu gwalina okukolebwa bataata baffe, ogwalina okukolebwa abakulu baffe. Kati ffe generation nekikola. Bwe tutakikola abaana be tuzadde tujja kwesanga nga be basiba mu makomera olw'okwogera ekigambo freedom. Gwe bakuba emiggo olw'okugamba lwaki mu kifo ky'okuzimba eddwaliro muzimbye mukomera. Be bajja okuba emiggo nga bagamba nti obwa president bugulina kuba bwansikirano. So tulina okumakinga sure baba kuba emiggo bagikube ffe kikome ku ffe. Abaana baffe betuzadde babereko mu nsi eyeyagaza ate nga naffe tusobola okituukamu kuba naffe tukyali bato. Wakiri mu 50s zaffe nga tugamba bannayo omuntu yawona mu 7 kubanga bisoboka. Kenya yali ebaddeko mu mbeera eno ku mulembe gwa Moi ne Raila Odinga bamusibako mukomero okumala emyaka 10. So bikyuka naye tebigenda kukyuka nga miracle. Tewaliyo zi miracle mu nsi. Ze mama wange yaŋŋamba God can only do for you what he can do through you. What God cannot do through you, forget about it. So buli kyoyagala Katonda akolere ayina kiyisa mu gwe kennyini. So tukirize Katonda atukozese one nga tukirize ekituufu kuba tewali ddiini ewagira bubbi, tewali ddiini ewagira kunyigiriza abantu, tewali ddiini ewagira bulyake, tewali ddiini ewagira nkwe. So tulize eddiini zaffe
tulize n'ennono zaffe. Tewali ggwanga liwagira bubbi, tewali ggwanga liwagira bulyake, tewali ggwanga liwagira nguzi. Tulize n'obuntu, tulize n'amateeka, kuba amateeka olwedde agawandiikibwa. Kati ffe nga bannamateeka tuba tukimanyi ti amateeka gonna gawandiikibwa kuyamba abantu for the well-being. Nfuba okuvunza Museveni buli wensobola muvunza muvunze mulabise. Ate okuvunza Museveni olowooza weetaaga ki? Kumuteekako kamera n'ebyakola n'obiteekako kamera nomala n'ogenda obiraga ensi eyo. Njagala omanye nti Museveni ekimuwangazza wano bazungu bajjamu ssente nga yeewola neewole ffe tugenda ozisasula. Buli munnayuganda olwaleero n'omwana gwe wakazaala olunaku olumu abanjibwa miliyoni 2. Ate nga bongera kwewola kikye bateekayo ng'omusingo ttaka lya Uganda, bya bugagga bya Uganda, bannansi ba Uganda, ensi ya Uganda. So ngenda ate ezo ssente zakozesa tunyigiriza kuba akozesa ssente nnyingi nnyo. Njagala omanye nti NUP ne Kyagulanyi byafuuka project. Museveni tayagala omuleetere waliwo factory gyebazimba wali ensonga zakolako za Kyagulanyi omunafuyiza otya era basinze n'omubbira buli atwalayo program era kiyambe nnyo n'abayimbi era abayimbi bannange kasita mutayiswaza eri bantu oyo muzeeyi mumulaba nammwe entegeeraye naye ng'eyovuddeyo abadde alimba amawanga ag'ebulaayi nti Uganda etebenkedde terefugwa bulungi. Kati nze ne bannange tugulawo mawanga g'ebweru maaso ate tukola tutya ekyo tukikola nga tuyita mu bannayuganda abangi. Njagala omanye nti Uganda y'ensi ey'okubiri ng'oddiidde South Sudan eddukibwamu abantu, efulumirwamu abantu. Bannayuganda bafuluma wano kubanga tewakola wafu eri omuntu wa bulijjo ova ku bizimbe byolaba ebikola by'abantu sekinoomu era ka 10% keka owninga 90%. In fact 1% ye owninga 99% wano mu Uganda. So bannayuganda ba doctor, ba engineers, ba artists bangi bafuluma eggwanga. Bwe bafuluma eggwanga bwe tutuukayo tubagamba baganda bange muzze eno okunoonya bulamu ne mulina okukomawo Uganda. Ffe tetwafuluma twasigala Uganda twaga kutereeza Uganda. Mukole sente zammwe mukomewo ewaka nga muli mu nsi eyeeyagaza nga mutambulira ku nguudo ennungi. So mulina otuyamba okutereeza ewaka. Ndi musanyufu nti bannayuganda baatutegeera era omulamu ogwo ne bagugoberera. So buli omu akola paati ye. Tulinayo obukulembeze eyo mu buli ggwanga, mu buli state ya America, mu buli province ya Canada, mu buli kibuga mu Europe ne walala ne Buwalabu ne mu Africa muno. So bannayuganda abali ebweru ate bakola omulimu gw'amaanyi kuba yo tewali tiyagasi, tewali drone. Basobola okugenda ne bateeka pressure kwaba abakulembeze baga mawanga ne bagamba mulekeraawo okusasulira ekitta abantu. Kubaga mawanga Museveni gaguze ebyobugagga byaffe geyeewolako ssente mu linnya lyaffe gegamuwa ssente zimuyimirizaawo. Temulaba ogamba nti oyo Bobi Wine abeera mu bazungu akolagana n'abazungu. Museveni ye colonial puppet. Abadictator abasinga babeera ba puppet kuba amanyi ali mu buyinza mu bukyamu. Kati abazungu kye bamugamba twagala byabugagga bya wano ajja biwaayo bamuwa obukuumi. Abachina bamugamba Abangereza baganye okuwa ssente abachina tujja kuwa ssente ajja bawa ennyanja yammwe mu abagobe ku nnyanja. Ensonga lwaki omunnansi tasobola kuvuba kati ennyanja bagitunda. Munnansi olunaku lwaleero yalimanga emmwanyi olaba kye baagala okukola emmwanyi yalimanga mayirungi kati amayirungi bo bennyini baagala okugeddiza n'enjayi na biri kimu kyonna kyonna. So bwe tugenda e Bulaaya tulagaga amawanga nti kyemukola kikyamu tuli basanyufu nti batuwuliriza era balina amateeka agabafuga ng'omuntu bwaba muli muwanguzi ne bwaba si waggwanga eryo bwe mumanya nti kituufu byakola bikyamu musobola omusaako natti kati abo ffe betutagetinga. Era omuntu atta abantu wano muze Abel Kandiho nze Kayihura nze Anita Mongo nze sa abantu wano zibi abantu wano tugamba kale teeka ekooti ze Uganda tezikusobola kuba Museveni yazifuga. Agamba oyo yabbye ebitaano ye naye temumuwozesa, oyo yabbye akabumbi temumuwozesa. Tugamba okay tugabagana amawanga. Lwaki Anita Mongo abba sente zaffe najja nazirira eyo e London nga b'Ebungereza bagamba wanga tubalaga ebituufu
tubalaga mayumba gagula London, tubalaga nti omwana we ayina more than a million pounds ku account mwana wa senior wano nga bagamba nga nattu ziruma. Kati twagala mu bbanga etali lya wala ng'abantu abeetolodde Museveni bakozesa nga bana bateekeddwako natti, naye nga target esembayo ye Museveni twamuwalawala ne tumutwala mu kkooti y'ensi yonna gye twabatwala bakalintalo kubanga tulina evidence ne tumuwawaabira era ekitwale bwe twagala tuteekewo pressure tulabe nti oluvannyuma lwa byonna ne Museveni yennyini ekibalwa kye bakuntumye kiyita nga yonna gy'abayise gye baba bamukwatidde tumuwalawala paka mu kkooti y'ensi yonna. Ekyo nno kyongera n'omunafuya, kyongera mu discreditinga. So ebyo n'ebintu birala bingi nnyo bitubeera tukola. Ate bannayuganda abo boolaba abali ebweru be basinga otumazisaako, be basinga otuyamba. Abaana babasibye makomera, bano baana babasibe, bano bakyala babasibe, bano bantu babe babata, ne tutambula ne tusobola okutambuza ekibiina. So eyo ezo n'ensonga endala nnyingi nnyo ze zitwala e Bulaaya okusinkana bannayuganda ababeereyo. President Museveni agamba nti Uganda bw'ogenda emitala w'amayanja ogyogerera bubi era obaolyawo y'ensonga lwaki yakugana n'okuyimba. Si president lwakuba kale mwe mumutya. Naye ate n'ekirala Museveni si ye Uganda. Bwe njogera ekituufu ku Museveni nga kimuswaza mba swaza Uganda. In fact Museveni yasinga okuswaza Uganda kubanga oba toyagala eggwanga liswale lwaki okola ebyo. Leero eggulu eryafulumye bawambye muntu, leero batemudde ono, leero balepinza omukazi, enkya balepinza omusajja. Bani abamulepinga? Abapoliisi, abamilitale. Bino bikolebwa poliisi ye Uganda n'amagye ge Uganda. Bakwata abaana b'abandi abeekalakasa olw'enguzi ne babasiyaga. Mubirabye abamu badduse mu nsi. Kati ekyo kiswaza ggwanga oba kiruwesa kitiibwa. Kati bakozeko ebikolobero ebyo basirike era batuukeeyo balina okulopa bakozeko ekikolobero bwekityo kuba bwe bakola omuntu ekintu ekyo ku muntu toyinza kusonyiwa muntu akimukozeeko. Kati abannayuganda baabano kasasiro eyabaziise tosobola gamba nti amataba gazze. Okay, nakyo kyewalika naye kale ekyo kya butonde. Ettaka lyabumbulukuse buduuda kale kyandewalikiddwa naye kiri nakyo. Ono kasasiro gwe bavuga n'emmotoka ne bamujja gye bamuzye ne bamupanga bwe bati nga buli nnaku bajjawo nga ssente zifuluma naye omuntu omu n'atakola mulimu gwe naye n'atasibwa oba n'atagobwa ku mulimu kubanga mannyina oba muganda wa gondi. So kati ebyo ebiswaza Uganda yaffe n'efuluma ku mawulire g'ensi yonna nze nyina okunenyezebwa oba abo balina okukola omulimu be balina okunenyezebwa. Aganya okunziramu mbuuza ekibuuzo ekirala. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. So Mr. President, oli mumativu ne performance gyoyogeddeko ey'abannawo abali mu diaspora kibakoze eri eggwanga lino? Saagala tukozese kigambo bumativu kuba mumativu aba atuuse ate nga ffe tukyali ku kiwejjowejjo era nga omudde tannatuuka. So ndi musanyufu, siri mumativu sinnamatira kubanga tusobola okukola ekinene n'ekisingawo. Naye ndi musanyufu omulimu gwe bakola mulungi. Bwe nabadde London bataddewo amaanyi era Anita Amongo ne banne abo bo babasazeeko Bungereza. Aba-America ke naliyo era nabo results ezimu ze twafuna. Bwe nabadde Canada ambassador wa Museveni nakomyewo naye ku nnyonyi bamugambye fuluma wano totuleetera buseeku. So ekyo kimakinga sense, kicommunicatinga ebyo n'ebintu obirabanga ebitono naye abamu ku ffe oba oli awo singa batutemula dda naye olw'okumakinga sure nti tulabisa buli kigenda mu maaso then tusigala tuli balamu kuba bamanyi bwe batutemula ensi yonna ejja kulaba nti bwe batutemudde si nti tuli safe naye okubeerawo kwaffe kusigala nga tulabisa. Ekigambo bakiyita kulabisa. Ekisookera ddala tetutunuulidde 2026 nga ansa kubanga kisobokera ddala naye okumuyisa abo bayisa 2021. Tetugambye
nti tetwetegeka naye tetutunuulidde obwongo bwaffe tebutadde ku 226 nga ansa eri ggwe nange kati tuzimbe kye tulina okuzimba kati tubuuse abantu kati tugule abantu amaaso kati tulage abantu ekyokola kati bwe tuba tusobola okwekolamu omulimu nga 226 tannatuuka ekyo kyekisingira ddala nkiddamu bwe tuba tusobola okwekolamu omulimu ne tunyeenya embeera kyekiba kisingira ddala 226 batusanga nga tetunasaawo mbeera esobola kusuula nakyemalira then tulabe bwe tukikola ku kiseera ekyo nakyemalira bamujjako ng'akalulu tekannatuuka bamujjako mu kalulu bamujjako nga kawedde ebyo mubirabye ebyafaayo okutwetolola yonna yonna tebaali mu kalulu abaana abato bwe bakankanyiza Kenya tebabadde mu kalulu tebaali mu kalulu bwe bagirako Omar el Bashir wano e Sudan nedda akalulu kaali kawedde omwaka gumu emabega nga yewadde 99 n'abantu ne bamufubutuula tekaali kalulu akajjako Mubaraka owe Egypt tekaali kalulu akajjako ako baabe Tunisia sinti akalulu tekakola kubeera oluvannyuma lwa byonna ne dictator ne waba avuddeko leero emyezi 6 egiddako amateeka gagamba akalulu kaba kalina okuteekebwateekebwa era tulina okwetegekera akalulu every time anytime so tulina okubeera ready naye ansa sike kalulu ansa yegwe nange okwekalakaasa okukola ki okwekalakaasa kyogere n'amaanyi gamba okwekalakaasa so okwekalakaasa kuli mateeka bano bamuseveni bo bekalakaasa na mmundu mu gyekinana amateeka tegakkiriza kwekalakaasa na mmundu non-violent protest ekkirizibwa mu mateeka era ewagibwa ensi yonna ne UN egiwagira kiwalabye Kenya era abatta abaana abo bali mu kuwozesebwa Ruto tasobola kikola kuba bali batumututeko mu International Criminal Court akimanyi so kwekalakaasa mu ddembe nina no kigamba abantu tino mwe kati fe ne bannanga ba NUP fe twekalakaasa mu ddembe kuba tuli ku bya democracy fe naye ate amateeka ga Uganda constitution ya Uganda ekukkiriza ekukkiriza n'okwata emmundu bw'aba ng'abo abafuga bavudde ku nkulembere ya constitution ekukkiriza okukola buli kisoboka nga mwe mulina okwata emmundu nze of course siwagira kukwata mmundu lwa nsonga oba Museveni omuwadde kyayagala ayagala afuna ensonga lwaki ateemula abantu ensonga lwaki bakwata abaana baffe ne babateekako zibaaji z'abasirikale ensonga lwaki enkofiira bagitayo abasirikale ensonga lwaki bankwata mu Arua banteekako machine gun 2 ne bagamba tumukutte emmundu simanyi mundu zange kyezabulira lwaki kubanga bw'oba ekyokulwanyisa oba ekyokozesa kyoyina kyokka nga yenyondo buli kintu ekirabanga omusumaali kati Museveni kyayina kyokka ze mundu so buli muntu amutunuulira nga muyekera wa mundu era adiringa ne NUP nga adiringa ne military operation ne bannayuganda mbagamba singa tudifendinga emundu ezo ate ng'emundu ezo tujja ziwangula kuba tosobola zikuba batakuddiza tosobola bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo President Kyagulanyi wandi oyina luwali obadde awo n'owulira nti ku luno leero President Museveni mwogeredde nnyo ebintu biyitirivu newekubako mu kifuba ndimwogeredde ki si byogerera Museveni njogera amazima gamba mbeera awo nenekubako mu kifuba nenga naye nga sirabisizza nga sinalabisa kimala gampoye nnyo kuba nze manyi mulimu gwange okulwanyisa obuli bw'enguzi mulimu gwange okulwanyisa efugabbi mulimu gwange okulwanyisa Museveni oyo
simukyawa. I don't hate Museveni. Era Museveni bw'avaako mu ddembe nsobola okumurespectinga, nsobola okumwebaza. Oboolyawo singa Museveni teyaliiko singa ffenna twapo wadda eyo. Naye buli lunaku Museveni lwamala ng'afuga Uganda tudde emabega ennaku 10. Buli mwaka gwamala ng'afuga tudde emabega emyaka 10. Bingi byononeka, bingi bibbibwa. Jjukira goli munnamawulire omanyi Uganda bwe yali ne bye twalina nga Museveni awamba eggwanga. Nakati tulina biki? So atuze emabega ebbanga ddene. Nzanzibyeko emyaka gyange egy'obuvubuka gyonna. Laba ndi myaka 4. Nze nandibadde wakabi nnyo nnyo singa Museveni, singa si Museveni oyo. Nandibadde wakabi naye tuli limited. Creativity yaffe eri limited. Wandibadde wakabi. Nandibadde nga Jay-Z. Alina byakulemeseza okutuukako. Nnyo laba amakubo kwe tutambulira. Nkugambye ntuuse wano kintwalidde essaawa emu n'ekitundu okuva ewaka okutuuka wano. Nange kyanditute dakika 15. Kwegamba ensi yaffe nedda emabega. Economy nedda emabega. Njagala nkubuulire nti mu nsi ezikulemberwa obulungi waliwo kye bayita common good. Common good ekyo okifunamu gwe nga gwe. Naye n'abantu abalala bafunamu. Ate abantu abalala baba bafunamu muba mukulaakulana kyekimu. Tosobola kubeera mugagga weka ng'oli mu bantu 100 gobeera omwavu 100. So ensi zakulakulana ate kino nkyogerako nnyo zirina kye baziyita common good. Zitereeza obulamu ku lwa buli muntu. N'otuuka ku mbeera nga ne bw'obeera mwavu otya obwavu bukomawo. Naye bw'ofuluma weeyagalira mu bugagga bw'ensi, enguudo nnungi, amalwaliro malungi, ebyokwerinda birungi, ensi ekweyagaza okola emirimu gyo mirungi, tewali buli bwanguzi, tewali bubbi. Bw'okola ennyo ofuna nnyo. Naate mu nsi ekulemberwa obubi ne bw'oba mugagga otya, bw'ofuluma ebweru w'ennyumba yo obeera mwavu ng'abalala. Ekiteezi kasasiro waliwo kalina gye yakubye yamyalirira 3 nga bagagga bebabeerako ne bafa. Omugagga aponye yatuguza emmere mu covid yafuna accident bamwebasa ku seminti ng'abalala. So twagala tutereze ensi nga buli omu agyenyumirizaamu. Ate ensi bw'eba ebonabona bw'eba efugibwa bwete mulina kunenyo yabafuga kubanga ye atambula bana basajja batambula naye tebeegomba. Lwaki tebatunuulira Idi Amin? Okay, yalina ensobize nnyingi naye nga yeegomba kyalabeeri ayagala kireete waabwe. Ne bano kasita abanga asobolayo okutwala abaana be ne babeeyagaliramu eyo. Abaana be abatwala ne basomera eyo ne bawumulira eyo n'agula amaka eyo neyeyagalira eyo. Ffe twagala Uganda gye tuba tutransforming nga tugifuula ensi eyeyagaza. Tetugenda kufuluma wano, tugenda kutereeza Uganda. Aba independent abasinga ba NRM. Ate olaba n'aba DP abamu. Ate olaba n'aba FDC abamu. NRM. Ate olaba n'aba NUP abamu. Nga bw'obalaba. So ayagala kutwala buyinza bonna nga tewali yadde asituka okwogera. Leader of opposition talina kyamaanyi kyakola. Naye mu mateeka speaker tasobola mugaana kwogera. Kyova olaba Joel Ssenyenyi abalumya omutwe nga talina na kyakyusiza naye okwogera obwogezi abalabisa. So ekyo baagala nakyo bakijjewo bamuzibe omumwa. Baagala okukyusa president bamulondere mu parliament. N'ekyo kyali kituuza ndi wano mbabuulira nti ekiseera kigenda kutuuka bajjewo n'ebyokulonda pulezidenti. Bajjewo n'ebyokulonda. Kibanga ekyokusaaga twali tuseka asha abezaire nkakonge kyali zaire mu buto afuza emyaka 2 nga basiru basobola ogitufuga bakatufuga 38. Twatuukawo nga tuluzi kasita tulina constitution ayinza okukyusa ebisanja naawe musajja nga ajja kuba afuza emyaka 10 miramba ate ng'otaddeko n'egiri 10 gye yafuga egya poteya. Mwabiraba ne bakyusa ebisanja. Nimuga kale tasobola kukyusa biology, tasobola kusiba budde. Nire emyaka jajjibweza kasita tulina mwaka waira akalala. Besigye yakugamba Museveni talina kyatasobola kola. Nze ndi mukugamba Museveni talina kyatasobola kola nadanga kikozeseza abantu ababo. So nva waggulu nga ngamba abantu bonna naddala abo abali mu constituency ezirimu abantu bemumanyi nti Museveni abakozesa newankubadde bajja ewammwe nga beerimbise muffe.
kinkakatako nganze yabatembeta nembaweka ku mugongo n'enzija okubabanjulira mu abantu b'Entebbe, mu abantu b'Emityana, mu abantu b'Ebuddu, mu abantu b'Ebukoto n'abalala nja kubambagamba mu abantu b'Enjeru nti abo abantu babagula. Ansa eri mu mmwe. First and foremost, mwe abali eyo, mwe mwabalonda, mubalinako obuyinza, mwe abantu b'Entebbe, mwe abantu b'Enjeru, mwe abantu b'Ekawempe, mwe abantu b'Ebukoto n'abalala bangi nnyo, mwe mulina obuyinza ku bantu abo. Nze nsobola busobozi okwogera nammwe, mba waggulu nga mbagamba obuyinza bwonna bwammwe. It is all on you. Nze nsobola bagamba bugambi nkola omulimu gwammwe naye nammwe mulina okukola ogwammwe ne mwenyigiramu. Mba waggulu nga ntumirako mikwano gyange, kansooke ntumire ku mukwano gwange gwe bayita Mugenyi Buganda kwagaliza amazaalibwa amalungi, happy birthday. Tumire ne ku baganda baffe bonna ababeera online, tumire ku baweereza bannange betukola nabo mu People Power NUP, tumire ku bannaffe ab'omu diaspora. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Lwaki oyisaawo mwana badde atya wamma mwenna nze mbatumidde, sobola bamenya ne mbamalayo ab'e Canada, ab'e Toronto, ab'e Ottawa, ab'e Edmonton, ab'e Chicago, ab'Amerika, ab'Abungereza, yonna temulekerawo mulabe ekigenda maaso. This man wants to rob our country. We must not allow it. Tulemereko tupushinge, buli omu pushinga mu ngeri yo. This is a revolution.